ndi deputy president omanyi omutima gw'omubi ogambye okunywanjula obulungi awe yanjula ekoti muzira zera ekitiibwa byagala nnyo nawe bakusaba eggaali sebagenda olw'omutima gw'omubi nti ayagala ebitiibwa birigwe byeyogerere ebitiibwa byeyogerere enewe ku Lwokutaano tugenda kubayo tugiyita homecoming ebitambala ekibi byabwe tugenda kuba n'enkuuka nnene nnyo mugenyi omukulu agenda kuba president wa National Unity Platform omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nebaza kuba Katonda n'abalala okuba nga kati nze vice president wa National Unity Platform mu Central Region n'olwekyo abantu b'ebitambala buli kiseera kyonna bampaniridde ne bampa eddoboozi ery'enjawulo mu byobufuzi medi ne CBS kubanze nenva gyenvudde mu kyalo medi tumaze emyaka gino byonna nga tukola nga siri kindi nga nzija mu saati emu oluusi nompa n'entambula eddayo ese nga temuzinziriza sente zange medi tujja kuzza obuzibu kubudde mutasuubira tukuba olina omutima omubi abakasajja netukuba tubyogere wano tusirikala tuli basajja kikulu emedi kuba gye twava ne rediyo netaddeko ettafaali ddene naawe ng'omuntu wange olweggulo gyova nobuloga luwaye oliwa ngabanga olyaga kigozi ngamuwanga oluwa jangu tuleko ettaffaali kugwamu kutafaali omwo tukola erinnya tumanyika twetunda nenebaza n'ekibiina kya National Unity Platform nolwekyo nkubiriza abantu b'ebitambala bonna naddala ab'enkyukakyuka bonna tubeereyo ekibibi oluvannyuma lw'ejjuma ekibibi tugenda kusaalira bulo ejjuma betunaava ebulo tukireko ewaka olugoye katono betunaavaawo tugende ku ntujjo ekibibi kusaawa nga kibi munene wa ku kisaawe webeere tusula butuku bulwawo ensi yonna egenda kubeerawo kwolwo olunavayo ku jjuma era nawe medi nkuyise kubanga kati gobadde ate nyina n'ekirabo kyo amajaguza gabayekera bakwata emmundu ngaekisinga ekyabakwasa emmundu si kubanga baali bawandiisa olukangaga olunatujja mu buyinike ne baali beekandagga olwe bayita effugabbi naye ngaeffugabbi eryo lyalimu bino wammanga okunyaga obululu ndowooza mu kalulu k'ekinaana pulezidenti Yoweri Museveni aliko kati nga muyeekera yafuna bwakekwa nnyo naye kyamuluma nnyo nga babbikawa nga Ssemungerere yali asaanidde okuba pulezidenti n'anyiga nnyo n'agenda mu nsiko yagendereramu okukomya okutulugunya abantu okubatta okubayungako section nga zibayungibwako ab'amagye okubasiba nga tebazizza misango okubabbira ebyabwe n'obulyako bwali bukutujjembe kati njagala tukubaganyemu wampuliriza wuli oba mu takisi nti ebyo byenjogeddeko olwaleero byavaawo oba bisajjakudde bifunye n'ejjembe waba tusaanidde tugamba bano abagenda okulwana bagenda kulwanirira ki ennaku zino mbadde nyinyonnyola abantu nti fano tuyinza okuba tetutegeera banunuzi naye fe abaali mu kyalo nze naawe medi simende kaijono gye yali obawa manyi bano ayinza okubona yali musajja ate ngaali mu kibuga mu abasajja abo bajjanga n'emmundu nga bajja bakunga abantu nga babagamba tugenda tuli banunuzi era nga balina ennyimba ze bayimbanga
abaana bato bayinza zirabira kazi wetu tukayofanya na wananchi wenyewe tukampiga adui na tumufufuza Uganda. Abantu ne babawo obuwagizi obw'enjawulo neka nsoke ku bimpimpi buli omu byamanyi bwe wayise emyaka kati giri 39 bugatako 5 egy'omunsiko abasajja abo abajja n'emmundu nga baali banaku nga sigamba nti n'empale zirimu ebituli naye nga baali banaku ddala ogende gwoli kadogo mumanyi engeri gye mwayingiramu wano mu Kampala nga baavu bazibu. Oluvannyuma lw'emyaka gino buli kyalo gye baayita baddayo nga bamaze okukwata obuyinza ne bafuuka bannannyini b'ettaka lyayo. Era ensangi zino bakozesa emmundu yalina okununula abantu okusengula abantu abayinike ku ttaka. Oluusi kwegyo njagala kutandikira eryakenda wano mu Buganda baatwala lya Bwemage bagenda mu CA ne bagamba nti buli eyasangibwa nga alina liizi yafuna free hold. Eri lyesigaddewo ebbanga erisenga bataddewo bulandi board naddala obuwadde eyo Kiboga Gomba wa kubanga obuzibu bwava disitulikiti nga Mpigi yali emu nga yitwala ne Wakiso nga naawe mmedi we Wakiso olina ogambye nti Gomba waffe bwe baatemamu nesooka esigala Mpigi kozi oliwe Wakiso mwe babaleka eno ngeri ewaffe eyo tekyali wammwe era ebigenda mu maaso tebibakwatako era nga bagamba gwe Wakiso ti bino byaffe byeno Mpigi n'Empigi ne bagitemamu ne bajjako Gomba ne bajjako Butambala. Gomba we wasinga ettaka eryali eryakenda eryali taliriiko nnyo bantu. Waliyo ne faamu y'omusajja omu mwakaddiye esooka kufunako ya gavumenti eyo nayo n'agiddiza yali y'amagye ennaku zino alinayo n'amakaage alinayo ne square mile eziwera era n'abamuliraanye manyinze nnyinaanizeewo kwata oluguudo olumedi lwali lukuteko n'oluvuga n'oluva e Butambala ogende ogwe Bukomansimbi bw'oyita eyo balina faamu ezo gamba bali California n'okwata n'otandika okulaba ensi ng'enteeketeeke ng'eringa California eryo lyonna ettaka baatwala lya Bwemage nga balibba nga balijja nga balikaka ku batuuze ne babasengulako newaabwe embalala abamu bw'ogendayo osangayo actually land displacement nnene nnyo yasooka mu Nkole abatono ne beefunza amataka. Kakati lino eryaffe eryakenda eryakanaana erya mayiro gyo basajja babadde bakisa badde bakozesa eryanyi okugulwa ettaka okuli abantu naye ng'oggyeko ekiri abantu nga bagula ettaka eri abantu abalina obwetaavu bo kibayita willing buyer willing seller. Naye omuntu abatunda ettaka ki ekibatunza ettaka? Mete ekibatunza ettaka ebisookera ddala ng'olwaziza nga medi kitaawo agenda yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo otasobola kufuna mulago naye ng'ate weebuli mu IHK oba ne mulago mwennyini nga mwebuli ng'osasudde ogamba mukadde wange tagenda kugenda nga nnyina olusaalu n'olutunda obujjanjabi mukadde obutaasa obulamu olwa gavumenti okulemererwa ey'abanonuzi okuteekawo obujjanjabi obwa buli omu era bo ne beezimbirwa amalwaliro agaabwe era kati bazibu epya ne bazimba awe kabo awo ekati kino super specialized lijja kukola nga kubagagga mokka naye Mulago bwe baatuka bazimbayo eddwaliro bo abakolamu eri abakyala abaabwe gye bazaalira sente tuzeewola ffenna tuzisasula naye ate we balifunamu era gye oluyingire Mulago eri super specialized women hospital waliyo ne VVVIP labor ward
eyungu mwana wa president nena nti bagenda bweru nena yo facility weziri kagamba singa kibaddewo n'asangibwa wano ne awo bagenda ne boyingira awo nova ku reception nga tebannakwatako akadirisa akaddako ka banka akaddako ka URA nga consultant yenna tannakwatako kati eyo ensi gye bazimba mugambo okuwandika obuwandiise ennyo emitwalo 5 okuwandika mukyala wange gundi wunazeeki etaano okuzaala okutali kwa kukakanguza nakyo n'omitwalo 95 naye ate eri waggulu miliyoni 3 eri mu VVIP kakati ne bazimba Uganda 2 eyabaekalamu neyatabayinabyo mu myaka gyabwe meje tukwata ikkuba eddala abantu lwaki batunda ettaka lyabwe eyo gye nvudde baana basalawo bakole ebyenjigiriza by'amakubo aga 2 yagamba mu abanaku abatalina tubateereddewo eri naye bw'oba ogenzeeyo oba osaddaasa omwana wo era bo bonna tekulina ogu wadde muzzukulu wadde muganda waabwe wadde ono RDC waabwe RCC agamba NRM njagala nnyo tasobola gitwala mu ssomero lya NRM lya UPE ono agamba wano nti NRM njagala nnyo abaana babakulugusa mu motoka ye ya UCC n'abajja mu ssomero lya gavumenti lye n'alitwala mu lya medi y'abanywanyi n'ate n'omutendereza gw'ayagala ennyo eggwanga lye nagamba ate gwe twalawo owoyo naye ye wamuteeka mu motoka ya gavumenti UG netakyama ku ssomero lya gavumenti negenda kakati ne baleeta twogera ku Uganda efaanana bwetyo ne tutandika ku Uganda ey'abaavu medio obukadde 5 awo nolimenunula ati menunula ngamba engije twenunula kwaka tukola sikowa kadi nti oluvannyuma lw'emyaka tufaanana tutya tufaanana tutya kanzije katono 89.2 FM tujaguza emyaka 39 ja NRA okununula eggwanga mu Uganda nga bawamba ku Titokero myaka 39 ekibuuzo kiriwo baana bamuwanga Kaija n'amayuni bayinawo enteekateeka bali kopesi wali enteekateeka okutangira emyaka ogwana mugumu yo ensi gye twali nazo mu Cambodia, Vietnam. Cambodia yafuna obutwazibwa ebujja ku Bufalansa nga 9 Novemba 1953 naye balina entalo ne baziwumuza bo tukwatagana byefuna bitambula bitemwanga asoose kumwona muwanga vice president deputy president asoose kwogera ku kya byabulamu mwana muwanga manyiza ensonga kakati mbadde nkuyigirizamu nti ebyenjigiriza nebituuka tutuuse mu nsi eyabajja otununula nga bw'omala okusoma tekitegeeza nti olina omulimu ng'abaana abajjukira bagamba nti genda weeyiye omaze okusoma naye genda mu nsi weeyiye era abantu baffe bangi bakomekereza balinnya ebbaati nga bagenze bweru abalala weebali mirimu tewali obukadde obwo bwe tutuukidde ano abajja otununula ng'era amakomera Obote ge yasibirangamu abantu ne Amini nani nabo bagajjuzza abantu nga bo bataddewo ne court martial tetukomyawo nga nejje libagamba nti lya ggwanga lyafuka lya family osanga taata ne mitabani we nga be bakulira amagye ag'eggwanga nga bajenero bonna abagezi abatuuka n'ebyobufuzi gy'osanga ng'ebiragiro ebifuga eggwanga lino ebimu biva ow'omuntu atalina kifo kyonna mu gavumenti naye lwakuba muganda wa pulezidenti nga waliwo ekkuba erigenda yewuwamu eyenamunkekeera kati asula ggulu ennaku zino yagobayo n'abayimbi nti mbakooye nkooye okujja okunninyirira wano oyo n'omubuuza nti gwatukoowa twakulonda ku RDC tengatalinayo buyinza bwonna bwonna naye ensi nga bagiwamba omukyala omwami osanga abakodomi omu yatutegerera mu byakaawa n'emwanyi omulala yatutegerera mu byamateeka n'okukola endagaano
olwekyo eggwanga lyaffe nga lyawambibwa ne tugenda mu bufuga bbi erisembayo nolwekyo kununula bano bonna kati bano bakubajjejerebu baweereza buweereza bali abatwala obuyinza kubayambako kunyweza buyinza mukomera barapi mukomera bano bebatukubya togera nolwekyo medi independence ku muntu wa bulijjo tugenze gyetusibidde nga beewoze bagaye ng'eggwanga lyaffe bali binise amabanja nga niwe tunagasasula senga tetuzzeeyo kwewola twetaaga emyaka 10 okusasula ge tulina nga tetuzzeeyo kwewola gavumenti yaffe eno gyolaba nefuuka ndyazaamaanya bw'ogikolera tekusasula okuggyako ng'emaze okutulamu ne mugenda mu nsi nga si mutwego nakuyita interview bwe kusalawo oba ofuna omulimu naye oba omanyani ne tubeera mu nsi medi mu byalo eyo ng'abantu babuuka sewage babuuka migga nfuufu buli kimu obubbi n'obulyake ne buggweramu kati njagala 39 gano abagenda emubende eyo bakubaganyeemu wabaawo omusajja ayimirira ngambye nti binjogedde wano nimbi kibinjogedde wano kiriko ekyobukumpanya oba kuliko ekyobulya ne bwoleeta kabona waabwe asembeera ddala president nga muwange abadde anaga nti musajja gwososola famire yo gwe ne mutabani we gwe mukulira amajja ngambye nti nedda nti gwe ne mukyalawo ne muganda we ne mutabani we n'abakoddomi bwe mwe mufunganya ebyensimbi nti eggwanga yaffe lyewoledde sente gyingi n'abakolera gavumenti tobasasula otujjako emisolo ku buli kantu n'otatuddiza ne tusigala mu mbeera embi mazzi tetulina abaki tetulina ensi nga Vietnam gyewaleese ensi nga Cambodia twazisooka okukomya olutalo naye kakati n'omuceere gwe tulya omulungi guba Vietnam okuva mu lutalo ate Cambodia ate Cambodia nabadde ngisobako wano wembeeredde mu byemwanyi ng'eyimiridde egikebere kebere ya Cambodia otunuulire ensi ezibadde mu ntalo naffe bwe tufaanana bwe tuli wano bedi otuuka ekisaawe ky'entebe bootinga olinnya ova ebweru bwoba ogwa booti ku kisaawe nti nolengera akafuufu akasituka mu bbanga bwe kati n'obuyumba obusiufu kati bwoba ovudde nga Dubai era netusibira nga pulezidenti waffe omusajja ow'emyaka 8 yagenze mu bavubuka mu desert mu ddungu abasabe bamuwa obuyambi kugamba ensi yaffe nga bwetyo bwefaanana 39 ge bagendako emubende singa babadde basajja bandisoose mwabakati tugendawo okwenenya bandisoose ne bagenda ewa kibishop wano erubaga pulezidenti weyandike andi akada ekibi mu Uganda tulina kibishop tetulina mu nsi endala kakati ono Trump abagendako wa Biden nagamu n'omuyikangalamiro wandede mwankwasa ne bagendako Obama ne bagendako wa Bill Clinton wa Bush senior kakati ogwo omukisa ono yakutuma bandisooseko wakiri wa ani ono yali wane Nabirembe Bishop Banje waliwo omulala akulira abaprotestant gundi Archbishop Kazima Mugalu president yandikeddaawo nga tenasimbwe nagamba nzize wano Kazima Mugalu kwemenya bunsinze bunsingidde ddala nabbanja nakerewa ewa Paulo nagamba bunsinze bano bonna baradisi bandikedde ku bukyaki obwowaabwe okumpi ne bakuba mabi ne bagamba gutusingidde ddala naye kati bagendeeyo kwekabiriza tugambe twagala mwoyo gwa ggwanga mwe temwagala nsi yammwe abaye mwoyo gw'eggwanga basibira abantu mu kooti masho Inachika tukuna kone Mungu saudi kaiji. Nsonga emyaka giri 3 mu mwenda tugenda ejamwa mu 7 gwanga ligenda mu bende national TV ejamwa mu 7 kyengenda okujjukira ku nakulu kigenda kusinga obukulu kigenda kugira ku emyaka 3 ne tuna Governor Bank of Uganda Kolo nyine tabiri mukaga si Saturday Saturday tugenda kweza emyaka egi
Paul Renyini tulina governor kakati mwana wakunyumiza GDP kakati fene kivumbi abasoma economics omunywevu twasoma yabaya mumu yabaya sanji mwa musome tebawo tonyumya GDP mu public kubanga teteeka mmere musawo z'abantu GDP era olwaleero sana zakyuse twogera ku happiness index abantu obusanyufu bwa kubanga ebyo obiraba ensi esookubeera ne GDP mbadde ndaba sente zebatemyetemye zibaga okweyongeza omutitimbe gw'ensimbi ogusingako obunene bugenda mu defense okugenda mu defense sente ezisinga obungi zigenda kugula mundu yes kakati sente zibagula mu motoka zino zikaddi zisigala Japan na Germany abantu bamwe abali homeless abantu bomanyi abali emasuulita abali enansana abali emukono abali ebutambala abatamanyi baana babaddayo GDP empanvu tulina gyekola kikibagasa ensi ezikuze izogera nti buli kwota tukoze emirimu bwegiti noga nti abantu we bati omusajja yabadde mu Indonesia president eyakavaako yamazeko ebisanja ebibiri yavuddewo nga abantu miliyoni 10 abajje mu bwavu kati kyeboogera kubanga GDP ezo bwogenda okuzibala ongatyako ne sente za sudiiru ongatirako sente z'abagaga abali mikwano gyo nze nga sina wadde 10 so kati ekintu media ekikola nti bantu bameka wala omusajja juzi Hachikande eyakwata obuyinza wano yakwangulwa president Zambia nga kyali mu kwogerako nti nkutte tractor 15,000 nansa nene eina abagombolana tibuli gomulanje wadde tractor abantu bagiraba nogende wa Abdallah ne bazirabako nogamba munzimya amasomero bwegati againa laboratory oli nagalaba inzimbi amalwaliro gebaita hospital serious center hospital bweziti nezirabwako nekati kino ekintu ekiriwo nti fena tuli mbuwambe Mwalimu Museveni omuntu kyetaawo okutegeera obulungi nti Uganda yalina amagye gebayitanga Uganda Army Bannayuganda ne beekungira abaali bawakanya Amini ne beekungira Dar es Salaam ne bajja ne bawamba Uganda Army nebo ne bagisigazaawo Mwalimu Museveni bwe yajja NRA newamba amagye ga Uganda kyovola mu magye agage ye musirikale asooka so nga Uganda si yasooka kubeera n'abasirikale katuba tuli awo nagana amagye ga NRA nago n'agawamba iye nago n'agawamba ne gafuuka gage na famire ye era gakolera ye na famire ye mweyawambya ne institutions zonna parliament bagikubya akavulu kubadde wakawulira nabawodde bekalangiriza sibe tugenda kutuula tabani omukulu nga tazze kumani teyazze kulokubita yazze kulokusade yatagenda kujja yabasubiza lwanajja okujjako bakwata omusirikale okujja okukwata parliament njagala kukibategeeza alonda yakibagamba we can take over abaze kuwamba parliament okuparkinga constitution ekyo kitegeeza so emyaka okugamba okwebuuza mmere kyotubuuziza nti tulina obusobozi obuyimiriza ogwana ne bagenda gwana obubonero bwonna obuliwo bulaga nti Mwalimu Museveni bakasi atunye NRM teri ina farase teriwo kubanga ne bwogiraba ekibiina kiba n'ekitebe naye ate yayina ekike ekyambogo chairman's office yekola emirimu gyonna towulira secretary general towulira waki yekola egyo kakati waliwo ekintu kibayita Mwalimu Museveni and family bwogiraba nkoowo bannayuganda bo abangi nga bannagamba Uganda ina side bbiri zokka ez'abanyigiriza n'abanyigirizibwa era abantu bangi boyinza okulanga bakadeyideyi b'NRM tebawagira NRM era ntera nnyo buli gye ntera okuyita ntera nnyo okutegeeza abantu nti wante tulina abantu abasinga mu Uganda
si BNRM ne bawagizi BNRM omwebirimu ebintu bibiri BNRM ye Mwami Museveni mukyala we abaana be muganda we n'abako n'ab'emikwano BNRM bananyini sente zaffe kati bano bakitambula bapakasi BNRM abakansala bawulira sima aba MP abakozi BNRM bagezaawo kuyamba family eyo esigale ng'ekyatutwala kubanga bo balina kasupu oba akagaati oba kafiizi kebasobola okuwerera abaana baabwe era bangi bw'oyogera nabo ebbali aga muganda wange mwebale kulwana musigale nga mulwana ndoyo naye bw'ogenda omutuuze n'omuzza ebbali ono ojja musanga bw'omubuuza akulabe kuzibanga siripu wazituuse n'okubira mu kitokubira n'okubira mukyala we webank simuza nti owange kitambula ennaku zinayogera yekka bwajja okugamba naye ng'eri abalala wano medi mweyo famire mulimu omuntu omu abakolera nga bano yagenda n'asaba amwe kasente namuga gundi oba namugamba 10 nyingi oba 2 namugamba mpa milioni sijja zoogera mwendo nga nyingi namugamba mpa milioni bweziti oli nasindikoli why gendo letero no sente baba nyumya namugamba nti okye msibalanga ku sente olania kunyumiza oyo eyazisaba yanga nti okime sibalanga ku sente ne mubuuza yali zibaze ddi eyamuwa yali zibadde ddi amanyibu bayimye nga bagula emmotoka amanyi bayimye nga bagula ettaka amanyi bayimye nga basasula fees byonna waliwo babimukolera myaka 3 yes kaka family CNRM bano bakulimba bano bakozi babali babafungisa nga babagala kitambula ayinza okufuluma wano ku X bawandiise takyali RCC naddeka bagoba musajja waffe guli nga musango akoze bulora twalano hagiroka nga talina nalowooza dda geronya yagendera ddala bwati kalinaku zinayogera nga opposition Grace Regatoro nka message nkalage Uganda kabugambye opposition gitweta okukola senaku nga 2-3 ndali abavubuka nga bali mu gunsinze bakkiriza mbalina kye batugonga nti omanyi Dr. Bese singa twamanya kye batugamba bannayuganda beggambye abanyigirizibwa njagala kubawa essuubi nti gavumenti ya Mwami Museveni obunafu bweriko nti Kenya eggala bugazi board okumala ennaku 3 wano n'egira gavumenti ya Mwami Museveni eringa ebyawandikibwa Bassam bitusomesa Munabbi Suleimani yatuuka n'afa yali atiisa andi ne mukugamba gage sigabano gage sigagwanga bw'aba ayimiridde ng'akuta omuggo gwe nga buli omu amutya musajja n'amawunaku 1 2 3 nga tamanyi nti omusajja afudde buli omu ate omugagata alabika kyakoze kyabugezi okusigala awo enkuyege ne zijja nga zirya omuggo gwe n'agwa naye omusajja yafadda bw'atyo kiri ekintu kyagwa kyetaaga mu bannayuganda okukola ebitali bya bulijjo okwejjamu obutiitiisi bannayuganda nga mwasituse mwetaaga ennaku 3-4 ne mulaba abaana babawagira bayitirivu naye nga balinze mmwe abakulembedde mu maaso okusituka tubulamu ka leadership kokka tuyita mu kalulu sebo tubulamu ka leadership kokka era byonna byengamba sinabagamba kwata muntu bannayuganda gamba tuganye kubanga no article 3 siyasemateeka ewa bannayuganda okukola kyonna ekizogamba nti tuganye kubanga abakulembeze baliwo ku lwaffe netugenda tugamba tukale tusigaddeka okumala wiiki eno gavumenti eba eri ku ttaka eddakiika ziri 15 wakalaba gavumenti ndala nze basebo ne banyabo ntandise okutegeera nga ndaba Mwami Museveni nze sirabanga ku president mulala amateeka mu myaka 39 yabadde ensonga yange okuleeta gatambule gatya oluyi olwo tugenda mu maaso kiki kyabadde ekikulu kyakundeseza bwengalooye zono wamutiisiriza nze wenjagala ati awo wennyini wemba ntandikira kubanga omugambe wali wasookeddwa waliwo ekibuzo kyowuuzizza oli kyajja okuddamu obulala tetulina nteekateeka ki okulaba nga tetugenda gwana kubanga basebo ne banya mwina okujjukira nti tugenda okugenda mu kalulu nga 14 egenda kuba ebula ekitone n'ennaku 10 oba 12
olunaku bwe 26 era luweewo mu bufunze Mwami Museveni abeere nga akoonodde emyaka 40 nga ntandikira ku nsonga y'ono mu nsi yonna Baseveni banya gavumenti zikyuka mu mbeera nnya kino mu kinootinge buli alina peni akinootinge gavumenti esobola okukyuka ng'okubye emmundu nga Mwami Museveni bwe yagikuba gavumenti n'ekyuka emanyiddwa ne mu mateeka ekikola ky'obeera okola kibeera kya buyeekera naye singa bakukwatira mu makkati awo nga tonnatuuka obeera okomitize kye bayita prison singa bakukwatira mu makkati awo ne mugenda mu nsiko ne muyeekera ne bakukwata wakati awo obeera ozizza omusango okuyeekera gavumenti eriwo mu mateeka naye singa tebakukwata gavumenti gye muteekawo ebeera eriwo mu mateeka nga Mwami Museveni gye yateekawo with legal notice number 1 ekyo ndala kitegerekeke bulungi. Ekyokubiri gavumenti esobola okukyuka engeri Amini gye yagikyusa abasirikale abadde bagikuuma abasirikale bagamba ekimala either beekwatagana n'abamu naye ne bawamba ebyo nno kibadde wangi ni wano wenyini wano kyaliwo ezimbabwe awo begulungamu awo okuleeta munanga gwawo okujjako Mugabe mu mbeera eyo ne banywe so ne Gaddafi yawamba Mugabe mu mbeera eyo n'awamba kojjawe n'amutta nono Bashiri mu mbeera y'emu so bibadde wangi na gavumenti ejja ebeerawo mu mateeka. Ekyokusatu Baseveni banyabo civil disobedience ne tugamba ati ekimala oba ne bagamba ekimala ne basituka ne bagoba gavumenti ebaddewo ne bateekawo gavumenti endala abantu ne basituka mu mbeera eyo yaliko Hussein Mubarak tebamutwala na mundu wano batwala Bashiri tebamutwala na mundu so bisoboka okubeerawo gavumenti ne bazikyusa mu mbeera eyo. Ekyokuna ekisembayo ke kalulu nti mugenda mu kalulu ne mulonda oli n'awangula ne bamulangirira. Kagame yagambye nti owe Kongo talondebwangako wadde abadde ng'ayita mu kalulu naye ne Kagame alina n'omulala gwayogerako ne Kagame bulijjo agamba 98% naye nga mutufu akutakabeera kalulu yagambye Tshisekedi nti leka naawe towangulaga kalulu ogusooka n'ogwokubiri gwejinga so Baseveni banyabo tulina okwekolako assessment wano wetuli tumanya wa gye tuvudde wetuli ne wetulaga mu bufunze obw'ekitalo buli omu ayinza okusamalizinga emyaka gino egya Mwami Museveni okusinziira wa wetwava n'otunuulira ensonga Mwami Museveni ze yannyonnyola lwaki yayina okugenda mu nsiko n'awamba obuyinza n'ategama nti ataddewo wano gavumenti etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Amazima buli omu yalizeeyo ne yeetegereza kye bayita 10 points program ensonga ze baawa lwaki balina okuyeekera gavumenti ekyo buli omu yandigenze n'akyetegereza bulungi nnyo naye mu bufunze obw'ekitalo nga mbayitiramu Baseveni banyabo Mwami Museveni yagamba ng'ali ne banne nti agenda kuteeka wano demokrasi ow'ekimemmette ebyokwerinda yali namba 2 consolidation of national unity and elimination of all forms of sectarianism obusosoze mu mawanga mu langi mu bintu byonna sectarianism defending and consolidating national independence okunyweza obwetengeredde bw'eggwanga lino building independent integrated and self-sustaining national economy restoration and improvement of social services ebintu bya bulijjo amalwaliro biki and rehabilitation of the war ravaged areas elimination of corruption okusaanyizaawo ddala and misuse of power n'okukozesa obuyinza mu mbeera gye bayise impunity redressing errors that have suffered the dislocation of sections cooperation with other African countries
nekisemberayo ddala cooperating other African countries in defending human and democratic rights in other parts of Africa following an economic strategy of mixed economy. Mufunze byebyo. Namba 10. Kakati basebo ne banyabo. Butandikira mu demokrasia. Wano mwenye tugenzo okutuka kwa 2006. Nga tweteekerateekerezimu ku nsonga lwaki Mwami Museveni yagenda mu nsiko era ndowooza olw'okubanza nali sitegeera bulungi. Ndowooza kaali kaseera bwe kati Mwami Museveni we yalangiririra nti obota bwobba akalulu ngenda mu nsiko. Ebigenda mu maaso byonna wetutuukidde wano. Bino byonna bye bakola simanyi ebyuma bifu okutuuka okutuwa kagaje kakiti kamukamu buli sub-county erimu parishes nga 5 erimu abantu 40,000 osanga sub-county erimu abantu bawadde kiti emu n'otugamba nti efudde nga tunagenda na mu kalulu mu mbeera y'okuwandiisa abalonzi akalulu Mwami Museveni ali mu kabba katandise dda buli abalowooza nti balinza after nomination akati katandise kati bali mu kabba. Nze wange namaze kulwanagana na presiding of na parish supervisors sub-county supervisors ninga abadde batandise abantu n'abakowodde koozi banaye mujjatugana abantu batula ku miruka ne balinda nga tebalabikako abantu babaga mwenna mujjawano ku sub-county otugenda bakolerako twamaze kwekandaga okutandika kugamba kati mwe parish wetu tugenda kujja wetu bali parish wetu tugenda kujja wetu naye kati waliwo abatasobola kwerwanako era nga kiri deliberate mu bitundu ebyenjawulo. So Mwami Museveni mu bufunze okuba kubba kalunga y'ensonga emu eyayizisa omusaayi abantu baffe okutandika okulwanirira okununula eggwanga lino okutuuka ku lunaku luno ensonga emu n'okutuuka essaawa eno abantu alukakyabbibwa seeno yokka mu national elections ne mwenyaalemu mwennyini mugenda kuwulira enfuufu efuumuuka mwenyaalemu nga basamba obubokisi nga beekuba amasasi mujjukira ebyali mu Kulutana mujjukira ebyali wa Ssekikubo mujjukira ebyali wa Naome Kabasharira mujjukira ebyali awantu wangi ebyo nna Mwami Museveni ebyagambye okuzaadressinga ensonga za human rights mu ggwanga muno okutyoboola eddembe ly'obuntu nga byali bikulemberwamu nga nabannamagye simanyi byakulabirako bimeka byenyinza bbawo ebokye za paasi sinza bakakwenza waliwo ne yali mmeya we Fort Portal bantu bangi abantu baffe bawambi wasiba njogera wano Kanata Muhammad ebyo ebikolwa ebya panda gaali Mwami Museveni era azze wano kubisaanyaawo ennaku zino waliwo panda drone yagamba panda drone bwebanga luli waliwo panda gaali tugambe tukompe yalinge ebyaliwo luli tugabuza emyaka 39 luli waliwo panda gaali kati sawuni waliwo panda drone oba oyagala watuyagala n'obulawo era abantu bakyabulawo ngabe babulawo dda luwumu ku mulembe gwa Amini bamubuuza n'abantu balabala bangi ababulwa Mwami Museveni ngamyo omuntu ng'abula atya Mwami Museveni yennyini ng'abula atya so Mwami Museveni kyabanga Kanata Muhammad Sempijja Yuda John Bosco Kibalama n'abalala kakati tujja kuzaaki myaka 39 corruption eradication wetutuukidde saawa eno namba musange corruption ng'afuuse corruption buli wamu. It is the order of the day. Actually omulabba y'ennamba emu kino kyogerera ku radio CBS omulabba y'ennamba emu kano bannange singa mukakubanga buli kaseera omulabba y'ennamba emu kansooka enkawulire bati nze eno yendabye era gyemulabye yokka era mwana nyokulaba nga ndikomya abaana bange nange ninsobola okola ku gavumenti enda naye basaba nebanyambadde mbagamba ku nsonga ennyingo ey'omusanvu ey'obulabbayi okusinziira ku nsonga igigi mbyagonja byeyayogera Mwami Museveni n'agaana igigi okunoonyereza n'agulira ababaka ba paalamenti n'akolawo Mwami Museveni emulabbayi nnamba emu tuwadde ngenda okukyogera mu bifo ekyokubawo kali akalango nti ebyo byowulira bya mulimo mayobyogedde ebibyange basaba ne banyabo ekiwamba abantu ekibbattaka obwavu newunyiza nga tuli mu parliament waliwo statement Kyewafatogabe gyaleese mu programu eziringa 5 tibagamba okuyamba abantu minisita Kyewafatogabe ninga babadde oganya okukyogera ku mwaka kiwumbi anja sijjukira
mpaka parliament era deputy president nekitegedde ampise ku mukolo entandikwa ya Kisamba Mugerwa wagikubanga wano buli kaseera bonna bagaggawale operation wealth creation emyoga youth livelihood PDM they have all been a failure. Actually report ya Kasemba ya Auditor General eraga bulungi nti PDM has been a failure. No nakulwajo barangiridde nti youth livelihood n'ebyabakazi tibakyalina osuubi nti zenda zikyasobola okudda emyuga tokyagiwulira operation wealth creation. So at the end of the day nze noonya omuntu abeeraawo n'abeera nga akyasobola okukongojja mwami Museveni naawe bonna bonna abamuwerekerako n'omwewuunya kubanga mwami Museveni twetaaga atulage biki Obote n'Amin bye baakola ye byatakoze bannansi bavunga bwe baali okubawamba n'okubatta nga tebawozezza ne ku mulembe gwa mwami Museveni kwebiri batta Kirevu ennaku zino bakati wali abantu ku Mawanda Road ne kwa Kashia nga tebawozezza ne ku mwami Museveni amakooti alina ssente yawangula omusango mwami Museveni yalagira omulamuzi kyekyokola and what have you. So at the end of the day basebo ne banyabo bannansi okukomya okutagenda ku myaka 40 it is a collective responsibility. Wemba mugamba nti mulinda nga 14 nga bamaze okulangirira naffe tusobola okukola nga Trump there and then tebera kuza lunaku lwa 26 nga 14 tunda 14 Januari tuzaja ku 12 nga tuza 12 tukola kwana tukome kwana. So either bannansi okugamba nti ekimala kati ate ensonga zonna weziri ensonga z'ebbeeyi y'ebintu ezatwaza mwami Besigye ne muka ku mukooti emisolo egisukkiridde ekibbattaka obulyaza amaanyi n'obulabbayo obukudde ejjembe mu gavumenti ya mwami Museveni ekitta abantu ekkooti okulemererwa okukozesa abantu ezo zonna nsonga ezisobola okuleetesa gavumenti okugwa. Tuyenze kuba gavumenti njagala kumaliriza ekisooka njagala kugattako nti bw'otunulira achievements ez'emyaka gino 39 bw'otunulira amasannyalaze ate sisimako amasannyalaze tuli mu megawatts tuyingidde 12+ oluvannyuma lw'okugattako Kaluma abantu bagalina mu nyumba luli yalinga ku 6 abantu bagalina mu nyumba bw'otunuulira enguudo abantu balina amazzi abali omubidiba okutegedde yogera ku Katoogo bakuwulire ng'okyogerako kakati ate kakati gobanga Katoogo tukwataganye na district ey'emukono okutambuza emidumu nga ne ssente tuziweereza ng'oli mu Kampala eno gy'oyogerera naawe olwo batukoze bantu bulungi kubanga ne corruption gy'oyogerako nali emukono okimanyi nali emukono nga deputy era okimanyi nti omubaka wa parliament bakuwe ssente okuddayo kola oversight ku programu ku ssente ezigenda wansi eyo ne roads committee mu abagikyeyalinga mu MPs wansi eyo webanga eriyo ekigambo Katoogo naawe ovunaanyizibwa tulina okubuuza lwaki ogwana temujja kujaguza tugenda kujaguza tugenda kujaguza kubanga tulina enteekateeka ennungi ennuŋŋamu bannayuganda gye bategeera obulungi ate kakati tutandise kigambo kya PDM kamalize n'ebintu bibiri. One, si kituufu nti programs eza gavumenti tezikoze otherwise obwavu lwandibadde tebukendeera naye tuyinza okugamba nti wabaddewo obuzibu naddala ku mindset change y'abavubuka nga sente zetwabawa eza YLP abavubuka abalina mind eyeetaaga okukyuka bakolere wamu ebirowoozo okukyuka bakolere wamu basobole okwekulaakulana awo wetulina obuzibu. Ekisembayo human rights tugezezaako ziprotectinga eddembe ly'obuntu era yensonga lwaki mwogera wano noga nti namba wano omubbi yegundi nenuva notambula nga teryakoze eki. Amagye gaffe mbadde nkyerabidde kino amagye gaffe tulege kugamba nti ga mwana simanyi na taata jeno muhoozi kalina yogaba abasirikale abasinga abali mu active service myaka gye ba intake ye batraininga naye
bakoze naye kakati bamufuula abaze nga CDF on merit so singa mutabani wa president nekya genocide alina ekifo ye senior presidential advisor musonga ez'enjawulo muli n'ebya defense kati abantu babagendayo bagenze na ku muntu atalina title babagenze omuntu alina obuvunaanyizibwa obwamuweebwa ate nga bwamuweebwa president wa Uganda